Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa nga tukyali ku bya Amini okuyita abakulembeze ab'ensikirano okugenda mu State House Entebbe nga munnange nno bo balowooza nti oba olyawo agenze kubagamba byakuzaawo Bwakabaka kumbe era munnange ekisobyo Amini kyeyakola bwe butasooka kuyita abo abaali bakabaka n'abafuzi abalala amale okubannyonnyola obulungi enkola eyeetaagibwa era nga bwe kiri ekikulu okugatta awamu Uganda yonna mu Lipabulika emu. Naye abafuzi abo ye yabayisa nga abalabe be. Kyandibadde kirungi enkola empya nga ereeteddwa mu ggwanga abantu bekikwatako okunnyonnyolwa ne bategeera obukulu bwayo eri eggwanga lyonna. Amini abagamba ati era eyo y'ensonga kyetuvudde tubayita okujja wano olwaleero. Yagamba bugambi nti United States of America ne Soviet Union buli emu erimu abantu abatasukka bukadde 2 naye nga zombi ziri Repubulika eyeegasa awamu. Ate yo People's Republic of China erimu abantu abasukka mu bukadde 8 naye Uganda erimu abantu abasukka mu bukadde 9 bokka. N'olwekyo kirabika nti tekisoboka kujawulayawulamu mu bitundu ebitono ebifugibwa bakabaka. Okumalako sabbiiti eyo yonna ebyobuwambe bwa gavumenti abantu bangi mu Buganda ne mu bitundu ebisinga obungi ebya Uganda bagimalako nga beesanyusa nga balya embaga nga bazina era nga beekulisa okuwona gavumenti ya UPC eyali ejjiddwako. Ku lwanga 28 January 1971 abantu 1000 bakeera kugenda ku kisaawe ky'ennyonyi Kololo awali emikolo egy'okwefuga kwa Uganda wamu mu 1962 General Amini we yalonda okuleeta abasibe 55 gavumenti ya UPC be yagendanga eteeka mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi n'ebaddiza eddembe lyabwe nga bwe yali asuubiza ku lunaku luli amajjero gawamba gavumenti ya Uganda. Mu baayimbulwa okuva eruzira mwe mwali baminisita 5 omulangira Badru Kakungulu, Bendikito Kiwanuka, Omumbejja Mpologoma n'Alinnya Ndagire eyategeeza abantu nti mukomera baali bamuyisa bulungi newankubadde nga bwe baamusiba tebaamubuulira musango gwa musibya. Amosike Sempa omulangira Jjuuko, Damali Nabagereka, omulangira David Simbwa, Sarah Ndagire, Brigadier Shabani Opoloti, Reverend C. Sengendo Zake, eyali meya w'Emmengo, Paul Semwogerere, Anthony Tamale, George Kalanzi eyali omukulu w'ekibuga Mengo, abaali abaami ab'amasaza James Lutaya, Lameka Sebanakitta ne Michael Matovu, Jolejo Kiwanuka, Kathibati Obwangol eyaliko minisita mu gavumenti y'Obote n'abalala bangi nga bonna bawera 55. Ebyo nno munnange nabyo kambikomye wano tuddingane mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.